Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero baletedde omwana oyo ayitibwa Luyinda Junior, abangi mumumanyi nga Kabaka Mwanga. Kabaka Mwanga avuddeyo olwaleero n'annyonnyola ekyamuviirako okwogera akagambo ako nawa gye yakajja. Olunaku olwaleero abinnyonnyodde naye nga omwana ono ekyamazima yaliko. Singa ogenda ku social media ez'enjawulo, omwana ono ekyamazima afunye chance olw'ensonga ne mu kyalo baamugyeyo ali mu kibuga era TV zitandise omukyaza wamu ne leediyo ez'enjawulo. Omwana ono ekirala yafunye manager, yafunye omuntu amuyambako olw'ensonga nti mwana muto, ekyamazima akyali mwana muto kuba avuddeyo n'annyonnyola yagenze mu P7 omwaka oguwedde 2022 abadde mu P6 kati guno 2023 agenze mu P7 gy'abeera ayogedde gye yavudde okujja mu kibuga Kampala. Abeera Buyamba, bayitayo Buyamba, ekitundu ekyo kiri eyo Laakayi kye yavudde okubeera ng'ajja mu kibuga. Yafunye muzirakisa eyamugyeyo oyo gw'ayitanga manager we kati ye yamugyeyo n'amuleeta ku kibuga era omwana avuddeyo ne yeebaza nnyo kubeera nga bamuggyayo. Annyonnyodde engeri gye yakwatamu ka vidiyo ako. Agambye essimu yali ya sisita we, yali agenzeeko mu kyalo mu nnaku nkulu n'akwata essimu gwe mumanyi abaana b'emakula okukakkana ng'agenze mu kamera ng'agenze mu selfie ne yeekwata ka vidiyo ng'annyonnyola ebigambo ebyo nga bwe yabyogera n'agattamu akagambo ako nti Kabaka Mwanga akasinza okubeera nga katambula ku social media. Baamubuuzizza nti wakijja ku ki okwogera ku linnya eryo Kabaka Mwanga. N'annyonnyola nti alina jjajjaawe, jjajja oyo nti buli waamukolera ekirungi jjajjaawe amugamba nti olinga Kabaka Mwanga. Buli omwana waakola ekirungi nga jjajjaawe amuwaana nti onkoledde birungi olinga Kabaka Mwanga. Naye n'akitwala nti kitegeeza ekirungi Kabaka Mwanga yakyagalanga. Kati naye ky'oba olaba nti yali yeewaana nti alabika bulungi anyirira kwe kugattamu akagambo ako nti Kabaka Mwanga ekyamazima nnyirira. N'olwekyo annyonnyodde gye yajja akagambo ako olw'ensonga nti mwana muto kuba okubeera ng'oyogera ekigambo ng'ekyo kiba kiraga nti olina gye wakijja oba olina omuntu yakikubuulira. Ayogedde n'alaga nti jjajjaawe yakikozesanga nnyo ng'omukoledde ekirungi ng'akuwaana, waba akuwaana ng'akugamba nti onkoledde ebirungi olinga Kabaka Mwanga. Bwe kityo n'omuzzukulu naye akagambo ako n'akatereka kyaba yakakozesa ng'alina bye yeeyogerako ebirungi. Ayogedde nti ka vidiyo ako ku TikTok sisita we ye yakateekayo. We yakasanga mu ssimu nga muto we akakutte kati ye n'akateeka ku TikTok ye, naye mu kaseera katono nnyo kaali katambudde era n'amugamba nti ofuuse wa nsonga nno, nti era wayitawo akaseera katono n'afuna abo abaali bamunoonya basobole omutuusa ku oyo omwana eyayogera ebigambo ebyo. Ekyamazima buli muntu abaako n'omukisa gwe, kati omwana ono naye guno gwe mukisa gwe. Ekisooka yafunye dda abazirakisa abagenda omuweererako muyamba ku school fees, atandise okuzifunafuna school fees kwegamba atandise okufuna ebyo ebyenjawulo ate ebigenda omutwala mu maaso kijja kuva eri ye n'abo bamuliko, engeri gye bajja obikozesa, engeri gye bajja omukwatamu okusobola okubeera ng'amalako. Olw'ensonga nti omanyi abantu bano bannayuganda bakutijjisa naye ate bakuta mangu. Bangi abazze mu njija ng'eyo bwetyo naye kati akadde kano tibakyaliwo. N'olwekyo kiba kikulu nnyo bw'ofuna chance eyo, kiba kikulu n'ogikozesa. Bagenda okuggyako ebirowoozo ng'ekyamazima olina ky'ofunyeemu. N'olwekyo n'omwana ono kyetaaga mu abamuliko mufube okulaba nga mukola ekisoboka kyonna mu kaseera kano akatono walina okufunira ebyo ebirungi ebyenjawulo bye yeetaaga. Bangi abagenda okubeera nga bamuyiikira okumuggyako interview, okubakolera obulango, ebintu ebyenjawulo. Kikulu nnyo mutunuulire ensonga eyo mugikwate na buvunaanyizibwa omwana asobole okufuna mu mukisa gwe oguzze mu kaseera kano, kuba ebiseera ebisinga omukisa we gujja ofuba okulaba n'ogukozesa. N'olwekyo kye mulina okukola mu abali ku mwana ono ayitibwa Luyinda Junior oba Kabaka Mwanga, mubeere nga mumukwasaganya mu nkwasaganya entuufu. Bwe kityo bwe kiri kye nyagadde okubeera nga mbabuulira.
abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.